kwaniriza tuli ku Fik Media ndine Uncle Chumi munoonyezza era mmaze ne mufuna ali mu kibuga Masaka era nga yategese show ye emu kwezo yeza agamba nti oba oli awo ayagala zimumalire ebizibu bye mubimanyi bingi byayiseemu muzze mugobera ndala mwamugoberera nnyo ku social media ne ku TVs ez'enjawulo so muyina njagala tuliwaye mu kimu bibiri ate oba oli awo tweyongere mumutegera naffe bannamasaka aye tujje tumuwagire kubanga sente azeetaaga so gwe nina ku seti olunaku lwaleero Chumi sooka obambuulizeeko abatwa mwe namba buzizaako amanya yenze Uncle Chumi mugamba mutya mujje baleko yaman okay. Chumi abatamumanyi oli bwe bwangu mulungi gwo gusooso mulaba wenzo muga nti Chumi yani nekolera jange aliyo ngati mukozi wa mutawuni abasinga bayinzo kitwala jonna milimo njikola kati wentu sasi kyagala kuntegeera nnyo nange njagala kubategeera abakulabo yagala otegeere njana bo bategeera kuba bo bantegedde nnyo anti bosi baserebu goli serebu nja kubategeera kyemba ntegeeza nti kati Chumi wentuuse mbanyi n'okubanga nyina abawagizi so kati nange kati njagala mbategeere ate so akusuubira nti waliyo atamumanyi mpozi nga president we Taiwan gwe naye kanyaka jakola ebi bombo yakukuba olwi amagenda maaso yo Uncle Chumi bingi bigenze mu maaso era wenjagala tusookere entalo za TikTok zino kwa kati goli TikToker Nze TikTok. Era singa ndi TikTok singonda banga neta babuli mu lutalo. Nze ndi star. Naye nti TikTok yante. Asiri TikTok be bani ba Safeco. Ba Safeco. Te Safeco ali awo babata yasamye talia. Abawini wa mami wabata zinye talia. Bazaira. Ndo za blisho balaba nti bali awo tebasobola kulya ku TikTok yaabwe balina okugenda e Dubai ba chicken watayogera talia ba mama black money bwatayenjera kibuga talia kani nze siri moyo grade tinze Chumi nze Chumi sobola siberangako wo olabika tomanyi bumanya nze Chumi ndi comedian ndi muyimbi ndi presenter ndi perfect I'm a prisoner nago mulimo hey kati president oba president obukolerawo oyimbirawo kale ye comment tusobola okukiriza kubatumula yinze nyimba lwakuba nti siri wa bulijjo era nyimbira mawanga ganja ulo nyimbira eyo Japan Kibuye namasuba sitera kuba nnyo mu Uganda kubanga nyimba za bana Uganda ze nyimba za luzungu send me the pillow na dreamer so darling each and balasic with me kakati sola kuyimba lwangolo lulungi kuyimbira wa temsola kubitegeera so nyimbira mu Taiwan otegeera sezi ulikikako wano batusasulira mu Uganda shillings zeba basasulira sente za chikachi mu dollar basasulira mu dollar ne pound ne euro batusasulira kati bwemba promoter nga ndi wakutegeke Taiwan ojja kunzija ko dollar ngamme kuba pound ngammeka mbanja kujjako pound 2 eza wano je mitwale 3 obochi kozosha bwente anze sisera sikalubiriza abantu katolobo genza kuyimba obamba nkubukize nga comedian oba byonna mba ngenze kubikola nti nsobola n'okuva ku stage ate ne nnoonya abasajja abangula ne banneebakako byonna mbikola bogenze ku bibi kati wemba nkujja wano kicho oba oyagala nkusasulire visa ya tiketi anze mba njagala kutuuka butuusi nze kasita ntuuka kuba ndawe osobola okunsasulira n'otanda bawondeese nenkubulako siri mwangu kati wemba kubuukinga bwekicho nkulindire bulindize eri onindire eyo nze nenzijja bwotajja abantu ne bamenya obutebe nga babumenya ate gwoba osoose ate nze abange ku bawagizi bennyina bayinza n'okukumenya naawe ne bakumenyeramu gwategese kuba nyina abawagizi bangi nnyo bayitirivu tebamanyi ba kamiliyoni abawagizi bange tebamanyi ba Mary Bata tebamanyi abawala bawano muli stagnant bambi muli stagnant bawala mwe temuwulira newe mubeeri mu basajja mubawuliriza newe wano muganya okumpuliriza
mbadde nzira wali Chumi entalo za TikTok nfaaki basajja be babalwanya walonda byeko mu lutalo ng'oggyeko olwango olw'okuta obutambi walonda byeko mu lutalo lonna nze nga bwe gambe abaana ba TikTok abasingako baana bato baakalaba ti TikTok yo osobola n'ogiggulawo leero enkya n'oba sita naye nze mbadde sita nga ne TikTok tennakola ki kati abaana baakajja sisobola na kubabeeramu kubanga tebamanyi kyakukola kyebaali bategeredde ku TikTok nedda ssebo kati gwe mpazi nga gwe munnamasaka gwaleka oli wa TikTok kuba Masaka egenda ekula bukuzi waliwo mbadde mutemuyina TikTok yajjira twaliko sse mwaliko ku TikTok nze TikTok Naye yansanga nti instant app eyo yatuuka nagidownloadinga era ne nzigulawo akawunti essebo nyala tugenda ku show eno ebizibu bingi byofunye ogamba wasibwako of course n'ebyakusibya obimanyi simanyi oba wandyagadde era tubyogere kati kagamba ekintu kimu Chumi mpise mu bizibu bingi bannamasaka bayinza okuba bamanyi naye abamu ndowooza nga bannerabira nga nange we nabeerabira so kyankozeseza show yange eyo njagala kuwa bantu buvumu tinaawe osobola kuba nze nabeerako wano e Masaka wansawo kwambias walingawo kampuni nga balina abaana bangi nnyo bana batambuza ebibaafu ku mutwe abatembeeyi nali mino mu Masaka nga byenkola okitegeera nali mutembeeyi natambuza amabaafu netambuza ki ate banzaala Masaka kati so embeera yange yakyukamu ndi wakabi mwe superstar mwe celebrity nayagadde bannamasaka abali mu myaka gyange oba n'abatannaba kugituukamu n'abansingako naye nga tebalina belief tebekkiririzaamu era omuzannyo gwange gumu gwe ngenda okuzannya ndowooza era guli kumu ku ebyo yes kati waliwo bewatembeeyanga nabo baafuuka aba celebrity by the way ekyo mukisa omubi mu bantu benvudde nabo emabega bempiseemu nabo sibasita sibasita era simanyi nti oba banaabeera naye nga babamanyi babyagala kubanga omuntu omutuukako n'akugamba n'Echumi nkwegomba kati nze atabigula aba neegombyeko ki which means abakazi n'abasajja kati which means yeegomba kyendi kuba okwegomba tekuli ku nti nkukwana nkwegombye nedda wali mumativu n'ensalawo ya gundi ya kooti ki kyenagambye njagala ombuuze ku byomanyi era twadde tutandika interview nakubuuziza omumanyi omaze ebbanga ki ng'ondabye nze mbadde mu kooti n'emisango 3 era ne kati show yange bwe naabe wedde ku Sunday ku Lwokubiri nyina kooti ngenda mu kooti lwakuba nti abantu abamu bamanyi nti musango gwe gumu ogw'oyo omukyala full figure naye omukyala oyo yanzigulako emisango mingi lwakuba nti egimu tegiri mu kamera n'ogugwe ku olwo baali baagugaana kuba era abantu abamu baali bamanyi byaggwa dda abalamuzi baali baagaana kamera naye olw'okuba nti nze Chumi famire yange eri mu kamera mba nyina okuleeta kamera exactly sigenda kugamba nti ensalawo y'omusango yali nkyamu oba yali ntuufu byonna mutonzi waffe yasalawo kyonna ekijja kati nze Chumi ne bwenkera ku makya wano poliisi n'enkwata lwaki nsanyuka kubeera ne bwe naasanyuka bansiba already oba ntuufu oba si ntuufu Mukama yamanyi otegedde nze wendi ndi mulamu era kino ngenda kugamba abantu bano abagenda okundaba mwekuume obulamu bwe bugagga buli kimu kisoboka okitegeera omuntu akutwala mu kkomera aba akwagalizza ntaana kubanga bwobeera mu kkomera era nsiba nkibannyonnyola nti omuntu akusiba obanga afudde ne bakugolola ne bakussa mu keesi ne bakussa mu ntaana ne bakubikkako amabaati oba weetaaga Katonda okusumulwa mu mbuga ezo
okubikula box mwaba kutadde n'okubikula entaana n'okudda ku nsi okitegedde kati sigenda kuvayo ngambe bananga omulamuzi yasala bubi mutonzi waffe era bwe mba nga nyina ekibi nga nyina kye nakola kaŋŋambe nti mukama yakinsasulira wabanga aliwo ekitali kituufu anga bo be bankola ekibi mukama era ajja kibasasuza okitegedde yes oba MC kyabukola mbukola ati brand yo gwe Uncle Chumi naye ate originally wali MC anti nze nkyusa era kati batono nnyo bosanga bampita MC era bwe ntundu yambise MC abakataala nsobola n'omukuba olwi kati awo navaawo kati ndi Uncle Chumi ate next year I'm gonna be Auntie Sarah kadde ogenda kubanga wekyusa ofuuse kamiliyoni era kuva dda kamiliyoni ki omuyimbi kamiliyoni okukyukakyuka kintu kirungi ffenna tukolera nkyukakyuka si bwe kiri kati gwe bwe watandikira wooli bwa serebu si bufumbo si bufumbo nti ndi omwo nkuma nkyoto mukka guyitemu nkyukakyukira batono basobola okukitegeera ndowooza wano omuntu gwe nnyinza okwewuunya amanyi kye nakola ate ng'osobola okukifunamu ye Bawa producer gwe bayita Bawa yatandika na bawawa sabula kati moto sabula nazaako bawawa kati yali ku moto sound so olina okukyuka abantu baagala nnyo ebipya okitegedde at first nali mpitibwa Sarah oba Sarah Butter ngero oli mukomedi wange nali nga mpitibwa Sarah Butter kubona beranga nebisero no mimi gwaita Mary Butter awo nenvaawo nenzira ku MC Chumi ekya MC Chumi nkiruddemu nnyo abantu ne bakitegeera nesi kifunyeemu kati olwobutanyigira linnya lyange nensalawo ndikole ki nkyuse Uncle Chumi era kati Uncle Chumi kyosinza okufunamu nkifunyeemu nnyo era bannaye ba Uncle abali eyo big up echa MSO kyejjusa nkyejjusa nnyo naye kya nti singa wakyusizaawo wali eri era nange kyembadde nga ngamba kati bwekibanga ekya Uncle okifunyeemu ate lwaki okyusa odde mu anti omwaka ogujja oba tugamba anti era sigwe yandagira kati tombuuza sigwe yandagira okwetuuma Uncle kati tombuuza nti lwaki ate nkiremerako kyenkunnyonnyodde kati gwe obwongo obulabika bwasanyalala olwawo okulowooza n'okutegeera okisinze kifunamu kibasajja bintu bingi mwe bansibidde mwengulidde emmotoka mwenkoledde ekivulu kati nyina n'ekirala yes Uncle Chumi tudde wasabye omutwalo 210 omutwalo gwa abalema ng'oliko obulemu nga teweesobola tolina mulimu be basasula omutwalo naye kati atalina mulimu omutwalo anaagujje wa Chumi abbe omutwalo tosobola nti omutwalo gukulemeredde okujja okundaba yiiya bw'oba mukazi weetunde bikamaamawo abo oba musajja naye n'abasajja beetunda abasajja nabo beetunda era nze nebbange namujja mu kwetunda era namugula buguzi bambi mujja mundabe yes kati ye musajja ebyobufumbo byange tobiyingiramu kubanga nange saagala birowoozaako kati gwe byagazaaki nange mwennyini sibiro oba gwe gy'omufumbirwe oba omufumbirwe obitegeere tuddeyo wali omutwalo ogutunnyonnyodde gwabaani kati yetegedde ali eyo alaba gwe abantu bawansi kyentegeeza atayina naye nga wandyagadde gwe wa mutwalo ekinyaanya kyekyabaliwa ab'embuto bashiba abakolamu ne tebo ya 3 Masaka mulimu abavubuka ab'omulembe omutebi n'abawala nze nabadde mu Chomazi ne neewuunya nga omusajja ndaba ayagala kunkwana abadda mbeegobako bwegubi ng'ennamba babula gimpandiikako mbungulwa kinyi twakimanyi nti oli mufumbo wawasa asa bwetimba ate n'oyo omusajja si gwe bankolera yekka nti gwe nyina okubeerako kyegambye nti nze okubeera n'omusajja mba muyamba buyambi kuba mba bize kati ssaawa yonna asuubira omufumuula asobola okugenda nesheno bwe gwe asobola okugenda ne bate natuuka asobola okugenda
Kakati abali abakwepikira nga wagambe wasanze mu Choma bo bakola batya abakwepikira wabba we bali abanepikira sina budde bwabwe njagala nnyo okuŋŋamba ekingattako kakati nsuubira omusajja agenda okujja okunkwana walayi ng'oli mugagga oba ng'olina by'osobola okutunda nompa ssente tokyalinamu ka feeling konna Chumi akaki akalaavu ate laavu bagirya wabeera ne laavu wakola otya bazimba gundi kalina sitataba na laavu muli biki nono Bamweyana Omuyaga tombuuza mizimu naawe sayitaani buuza abantu naawe naye muvubuka gwe naawe baba tombuuza mizimu naawe Adai Chumi wamma yoyo mubeere bulungi mweraba